Ejange ejja kukubiriza abasiibi, nina kukubiriza abavubuka ne bampa ebintu n'engabula abantu ku mizikiti. Kati lwaki tosiiba omuntu asiiba ina ejijjo toyina siiba buli lunaku? Ebiseera ebisinga bakugamba okusiiba oyinza osiiba paka myaka 5 awo. Newaba obulamu bwo buli bulungi, naye obanga obulamu bwo tebwesanze bulungi, oyinza n'okuba nga 25 naye nga tokola ki? Nenze kuvadde era nina complications z'olubuto, so kulwawo nnyo nga siridde, wadde nga oluusi seetaaga kulya mmere, naye kati waliwo ebintu byesitasobola avaako kati nga juice, mazzi, amata, sisobola mmala bbanga nga lya awa 4. So oluusi nsiiba okuva ku 10 n'endya ku emu. Kati olwoba osiibye ekyeki? Awa 2. Tobanga oli agamba buli we zituuka saa 8 omusujja ogw'amaanyi. Ekisiibo bwe kibadde since time memorial nze nange ekisiibo sikimanyirangako. Saawa ziwera 8 mba mpulira ekifu ku maaso, enjala ogimanyi ggwe. Owandula eddulusu, owandula eddusu mu kisiibo ne ligaanira ku lulimi wano, omala ddikwata n'olisuula eri. Enjala y'ekisiibo gw'ogimanyi. Abawali mu bali omwo olumala ossaala saawa 7 ne beebaka mu mizikiti. Naye oyinza okwebaka mu mizikiti ogenda okudda obbuuza ku ssaawa nga bagaziri 9 n'oga jalla jalaalu. Mu bufunze olinga oli agamba eddiini yeetaaga mulamu. Eddiini yo yeetaaga mulamu naye ng'ekisiibo gyonna gye kiri, wadde ne oba olina eddiini ly'ekisiibo enjala erina weetuuka n'ogiwulira. Tugende direct nga tuvudde ku kisiibo. Ennaku zino abayimbi oba abantu abalina amannya beefudde ekirala. Bakwana abakazi ffe be twandirowoozezza nti be abatategeerekeka. Oluusi expectations omuntu zoyagala mu muntu zikyuka. Abantu bonna be mulaba mu public, waliwo public face, public consumption face ng'eno eyiyo. Eyinza okuba nga ye public gye accepting, naye nga gwe ng'omuntu ate by'oyagala n'okusinziira public yo byesuubira mu eno face si bye bimu. Kyova bavaayo ng'otulaba ba kibogo oba okusinziira be bandifunye, naye nga in reality gwasobola. Yes. Nga lwaki ekyo kituukawo ne batuuka n'okugamba ebaka naye? Tebaba certain. Abayimbi ba celebrity embeera zaabwe zonna teziri godly. Ne bw'olaba mu America era Hollywood bagiyita Devil City. Bakola ebintu biri devilish. Yes. Baba beewummula abatatuuza olabye ebintu gabeera devilish. Abawala baba batambula bwereere. Bye tutwala nga byansa bo tebiba byaki? Byansa. Ebisasamaza bo bye bibakolera. So kirirayikire nnyo nti omuyimbi kyangu okuzaala omwana n'agamba siwe, kubanga oluusi babeera intoxicated, bafuna sex nga tali mweyo mind, omuntu ayinza obutaddamu mulaba, one night stand zisukka. So kireeterawo doubt nnyingi nnyo, era abayesanga ng'abatono nnyo abalina amaka amatuufu wakulaga abaana 4 bwafa ne baleeta abalala 16. Twabadde tuli awo weekend eyise emabega nga waliwo omu ku bayimbi gusigenda kwatula linnya. Guno si gwe mulundi gwe ogusooka nga bagamba nti abaana be bo tasooka bakkiririzaawo, ne gw'alina right now bagamba teyamukkiririzaawo. Ekyo kiva ku ki nga yakkiriza okweyambula ne yeebaka n'omukyalo oyo ne bakkiriziganya bo abantu babiri, ate ne batuuka ku by'enzikiriziganya ey'omwana ne kigamba. Anti tebabeera ba girlfriend be. Babeera baki? Babeera bawala nga kyeggambye omulembe gukyuse, waliwo paradigm shift. Bw'obeera Sweden waliwo gwe bayita fuck friend, knull compis. Obeera ne pattern of friends with what? Benefit. Kati abawala bangi nnyo bali wano nga tayagala muntu, tebali mu relationship naye nga beegatta. Okitegedde? Kati tebabeera nko mu mukwano naye, yeegatta nabo. Oli najja n'amugamba nti ndi luki? Lubuto. Just like any other family mu Uganda. Okitegeera? Family nyingi nnyo nga kati ze mwenva tatanga alina abaana 4. Naye ne bw'omugamba nti mukole DNA test takkiriza. Kuba oyinza okwonoona amaka ge. Ye obwongo bwe bumanyi baana ki?
kubanga tewalingawo tekinologi we yajjangamu engoye ne yeebaka ne bamuleetera omwana agateekaawo kasita alina we yeebaka ajja kulya. Kati famire nnyingi nnyo, kati tekinologi waakuze okumwembulesinga kizibu. Ne bageza bateekawo etteeka mu Uganda nti buli muzadde akole DNA test. Oyinza olaba bamaama baffe we bakaaba. Abaana si babasajja abo be bali. Nga si baabwe. Byemu kyeki waafiiridde kyekyongedde obulwadde bwe. Kutegeera nti omusika ate wuwe. Si wuwe. Ate n'akitegeera nga talina waagamba ba konfidanti be. Isma, twogereko ku kintu ky'abaserebu ba wano. Naddala abo abasajja abamanyi nti b'amaanyi. Bo baagala nnyo okweyambisa abaana b'abantu nga tebalina gye babatwala. Simanyi lwaki naye wano baserebu ba wano. Yes, omuntu waakola erinnya n'abakazi basukka omweyunira. Bakazi bangi abagamba nze neebakeko ne kamiliyoni Kigwe. Basajja bangi abagamba nti nze Farida Nakazi we ne baba alina siriimu amunsiige. Obe bantu bangi nnyo abayinza okugaza Isma baffa Biola anzita akole ki? Anzite ne omugaa nti alina omwami. Abasajja bagamba nze ntunda ebyange byonna senga Shiba mpita. So eyo of expectation eri mu population yeviirako ne bano ate ng'okukola erinnya kisime Uganda tomanya. Eri muntu amanyi kye bamwagalako abo abayimbi alabirawo byakukyansa. Kati wakyansa n'alaba nga ne be yali tasuubira bakoze ki? Bazze. N'ayagala ageze kw'ono n'ayagala ageze kwaliwa kw'oli. Kati mu Uganda ky'ova olaba nti abantu bafaayo nnyo okukola eriki? Erinnya. Naye kino kawaafu eno kubanga omukyala azze waddukire mu mawulire ensonga azikwasa ab'amawulire n'omusajja kirekawo omwana oli ne olw'okuba nga abantu tebapaying attention to detail. Vanessa tebamubuuza bibuuzo birina mubuuza nze bamuyite mubuuze. Oyinza mubuuza bibuuzo nga ki? Wali obadde kwano ne Bruno nti nedda. Yagamba nedda. Yamusanga olunaku luki? Kati oba wamusanga olunaku lumu oyagala akasente omwana we tewalina muntu gw'oyagala. Ky'ogamba okuva bano ba Katumwa. Abaana bangi anti we ne Andre omulaba ku bivulu bimeka. GNL Zamba. Olowooza lwaki agaggawala olaba akola ebivulu bimeka? GNL Zamba. Because Andre naye omulaba ku bivulu bimeka. Kyengeza kugamba abaana batandise okulya ku streams. Bayimbi bangi leero nga balya ku streams eno ne bakola obulango. Kyova olaba nti epaaso olaba ebivulu bingi ne tomulabako. N'ate bw'omusanga embeera ye ebeera kwa maintenance. Okitegedde? Yes, kati ne ba Bruno we bali. Makadash yavuddeyo n'avuma munne n'agamba mbu damage. Mugamba Prima Kadash toyinza kwogera ku damage. Ng'ate ye yabadde damage ye ndiboota. Ndiboota. Yes, kyobula nti alwana afitingeko mweno ki generation ayagala ku mubiri we guti guno naye gumutwalidde abeera ye kanise mweno generation agezeza akafuna zega omukazi ku mukazi n'avaayo n'amuvuma damage. Anti kati overshooting importance mumuwanye n'alowooza nti naye atuuse okukola ki? Okukola comment n'atamanya wawaayi n'agikola. Prima Kadash tayinza yita mukazi yenna damage. Inene case Prima ne waabanga yeye ateyise damage Bruno ke ate talina kyayagala ku Prima. Ati kadade ye Prima yajagadde kweripa nti abantu balowooze nti yeye kirasi yani ya Bruno. Ate ne Prima nina amawulire ge ne Prima Kadash si kirasi ya Bruno. Kirasi zaani? Olwo Prima tumuwe kirasi zaani wano e Kampala mu bayimbi? Era taata w'abaana beeki olwa ne taata w'abaana be nayo kirasi ye yagibuuka. Katonda wange neenule nayo kirasi ye n'agibuuka kati tetumanyi kirasi ye. Wakudduukirira budduukirize tugamba.
era be bano bakavugiddewa baba gym instructor. Pulima emabega wali yavumibwa ebigambo bingi nnyo kw'otadde ng'avuma n'omusajja we. Tubadde tulowooza mu kaseera kano teyandivuddeyo ng'avuma munne damage, naye gwe yavumye damage gwe omulaba otyo gwe nga jjujju. Vanessa abadde muwala mulungi just because guno omulembe gwe mulimu bulina abaana ab'ekyejo baki bangi ate nga ne bwe bakola ensobi mubawaanirayo muki mu nsobi. Kakati omuwala ozadde omwana ogwo Farida Nakazi bw'alina abaana babiri, Laka Embabazi alina abaana aba, Kalibala alina emyaka 4. Ruth Kalibala alina years. Yes. Anti kyenkugambye nti mwe muli ba muzannyo. Kati oli yazaalayo akaana kamu okitegeera kyokka akyali mwana muto. Otegere ono omuwala abeera example eri abawala abalala. Zali alina abaana aba. Kyova olaba nga some old cats babasekerera. Desire Luzinda. Mukazi wa Cameron alina abaana aba. Really, what excuse do you want to give us? Ni Becky yazaala, Rema yazadde, Rema alireze era omulaba naye tayinza kwambala nga teyeesibye gasipisipi. Naye ate manya n'engoye z'olina okwambala ozadde ogaanye osiba olubuto kyokka okyayagala okwambala buzigido. Toli wa zigido. Maternity yambala hijabu beera mu abaya. Baje tobalaba. Buli mukazi tumwagala mu kategole kyogala baje tebabakwana. Tumala babikula ntumbwe naye ne mu hijabu omulaba noga kino kyajja tekinkolera. Buli muntu yambala engoye ezikola ki? Abantu ne luli nabagamba we nali ku Jazz pia. Omuwala n'omusanga yenna Katonda akuwadde weight toli mutono. Katula kiweepatika mu ngoye z'abaki? Z'abatono. Ebbuto ne limuyiika mu maaso. Najja n'ayagala mbu impressinga linyeenya. N'omugaa gwe deri. Okiwulira abawala obuwala obwambadde obulungi obuyina embuto bujja tubulabe ajja yeesikombeza mu maaso. Please manya engoye z'olina okwambala be where and when. Waliwo engoye z'abantu abanene tozirabangayo. Ye omuntu n'ayambala n'akola ki? N'anyumya ba baby mama ng'ayambadde akateeteeyi baleeta buno obuntu obukwata n'akambalira mu kateeteeyi ka Africa. N'olaba omukazi anyumye. You get it? Siteeka nti olina okweteeka mu bupati. Olowooze nti okoze ki? Onyumye. Mama Najjinda anyuma. Mama Museveni Janet Museveni anyuma mu ngoye ze. Nojja Mama Nambooze anyumira mu ngoye ze. Nojja ku speaker. Buli muntu ku level ki? Level yo. Naye olina sebbuto kyokka mbu ate okyayagala okwambala bupatula mbu confidence. Tujja bagoba mu mikolo. Jjajja bubaka ki bw'owa Pulima? Pulima njagala mugamba nti oba kuwaana emisinde toyitawo okola ki? Wosula. Oyinza okuba kati welaazi wavaayo mu mpuku olabiseeko mu light naye teweeteeka nnyo otayina kukola ki? Kuba gwe tonnatuuka kussa mukazi wansi kuba naawe okyali mu babalwanirira okuva wansi okubayimusa. Oli wamu ku babalwanirira. Wano Zali yabadde akuzzaamu amaanyi. Kubya Jostede ng'amugumya nti alo biki weerage simanya alowooza alina nnyaasi naye eyo n'ennyaasi mpange tulina nnyaasi ezito ziri zetuliko. Mpange etya jjajja? Anti yagimu sitama situka gumyagiza naye ate tulina bulekyole. Okitegeera? Buli kintu kirina za lekyole zirekere lekyole ki? Teweepaatiika mu ngoye za supayisi. Gendera mu ngoye ezitakuweebuula. Oba okitegeera? Yes. Obugambo obusembayo Vanessa kuba buno obudde. Vanessa njagala kugamba nti primary factor mu bulamu bwo ye bbulunoke. Weosabye nnyo, saba nnyo DNA erage nti omwana waani
naye ng'ekyo kirina mu back of the mind todestroyinga linnyo lya Bruno kuba kwogenda olya ebbanga ddene singa Katonda ekyo akuyamba. kinaaba kikyasoboka kubanga right naawe alaga nti omusajja amulabisizzaamuko. Kijja soboka oba mulina omuntu n'omwana olina okugenda beyond bye yayogedde naye bwe muba mukyalina omwana ebyo mubyova kaaminga ne mugenda mu maaso n'omwana. Obubaka obusembayo eri abasiraamu abali mu kisiibo. Mbaagaliza ssaawu abayina lusanga. Mbaagaliza ssaawu mu Ramadani ennungi abasiraamu mbakubiriza mwenna abayinamu kasente mututuukirire abantu abamanyikiddwa mutuweereze tugende tugabula. Okugabula ate si kwammwe kwaffe. Nze ebyaka gyange nsiibamu lwensobodde n'abo abatasobodde musiibulule abasobola naye nga nze nsiibulula abantu bangi okuli famire yange era ndi mukakafu nti Katonda bye nasobya nsonyiye era nga nsaba n'abantu bansonyiye nasobya njagala